Mu disitulikiti y'e Ssembabule ng'endala zonna banna NRM basuze bulindaala okulonda akamyufu k'ekibiina ki NRM olunaku lw'enkya okufuna abagenda okukwatira ekibiina kyabwe bendera mu kalulu ka bonna. Okwewala emivuyo egize girabwako mu kakuyege mu kitundu kino ab'ebyokwerinda okuli poliisi ekakkanya obujagalalo n'amagye abawanvu n'abampi bayiriddwa mu Ssembabule naddala mu bitundu by'e Rwemiyaga ne Mawogola West ewasuubirwa okubeera obuvuyo. Kino kimazeeko abalonzi emirembe nga bagamba kabonero kakubatiisatiisa so nga mukama waabwe akulira akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tango Doi yabadde ategeezezza nga bwe bateetaaga b'amagye mu kulonda kwabwe. Naye mukikoze naye muli mu bukyamu kyenjogera nkiddamu anti si kirungi kuleeta abasirikale kanga abantu nobatiisatiisa. Kyokka abalala bakisanyukidde wabula ne basaba bano baleme kuba abantu yadde okubatulugunya. Twakkiriziganyizza ne security abatwala ebyobutebenkevu mu ggwanga teryakkirizibwa wadde okusongamu ng'osibye mu mugongo gw'omuntu gw'oyagala. Gavumenti ekyamazima bwetuleetera amagye nga tegali kusadiyo omuntu yenna nga gazze buzi kukuuma mbeera etaliiko kugwira ludda ekyo nze kye nandisize n'okwala. Ye omubaka wa Rwemiyaga Theodore Ssekikubo bwe yabadde akomekkereza enkuŋŋaana ze ez'okunoonya obuwagizi yakubirizza abalonzi okukeera okugenda okulonda ate bakuume n'akalulu kaabwe. Eno Rwemiyaga tezannyirwamu bengaazi. Mukeere mutuweereza akalulu kaffe konna. Mukeere layini zigenda kuba nga zisimbiddwa ate nga za njawulo naye muba kuba akalulu mpaka kuwulira bubi.